Ngani, who is full figure? That is nonsense. So you're Taina Chali, she's an illiterate, they are soma, she's a low life, or she's even ugly. I even feel sorry for the men that sleep on that woman. Ayogera ngani, since when does our opinion matter? Ochitegera Madrat buno Madrat ne Chiko. Ndinabe tebyasoma biri awo tebina magezi. These are empty tins. Full figure, Madrat, Chiko, empty tins. That is why you make money out of comedy. You cannot sit in an office. You don't have brains. Atenga seguya mukwano gwaffe naye bibaawo kuba kati ebintu bikyuse wano Uganda kati time ebintu bitandise okukyuka wano osanga omukazi nga asobola wasa omusajja wano osanga omusumba nga asobola okusanyuka nga musumba munna afudde wano Uganda okugamba ebintu bingi ebisobola okwapeninga wano Uganda olaba covid nga ataso okuyitirira emunje nnyo nga abantu bali 14 mu kulayira wano Uganda basobola osageera wano Uganda basobola siba omuntu nga talina musango nabeera ebbanga lyonna osageera kwati buli kimu Uganda kisoboka Uganda yafuuka firimu kati olaba Seguya olinya Seguya Raba oyo Raba Daba muganda waffe ate nze wangabi Seguya obutatuyita ku mukolo gwo it's okay nera bagambye abantu abiri badde basooka mu kyekisooka ne Raba Daba yesize eki tatya mizimu okimanyi oyo gwe yawasizza oyimanyi yamuwasizza gwe yawasizza manya sorry eyawasizza nedda Raba Daba gwe yawasizza okimanyi namwandu w'omugenzi AK47 amwinamu n'abaana babiri Nalongo ne ku luhani etugamba nti twagale bannamwandu tekirina buzibu naye bambi oli mukyala yawummula baawe yawummula ate yawummula nga tawummudde nti oba alwadde wabeki bambi muto waffe kali kabenje ali n'omukyala akyali muto yali waddembe okugenda mu maaso n'obulamu obwe tomanya omukazi gwotuka okwagala omulenzi omulungi nga Raba Daba kitegeeza oba okyali muto ne Raba Daba bonna abaana basire queen n'alonda ye kitegeeza mwana aba muki mwana muto ne Raba Daba si muto ne Nalongo si muto bonna bantu bakulu basoma bombi no Raba Daba yatandika oyimba mukyamu Raba Daba mukyamu nga tuli bato okisegeera oluyimba nga tukolerako break dance okisegeera so kati Raba Daba si wa leero ate ne Nalongo si wa leero Nalongo akubye ebyeyo kumpi nsi eno yonna ogimalako gyatona bagenda Saudi Arabia okisegeera so kati bo bema si kibyokuba nti nno beyagadde naye Bible weegamba afumu agale bafu bannamu kati bagamba abakadde mwagale bakadde bannamu nedda Raba Daba kyamanyi ku Seguya alinamu ali short tempered anyiigamu kwaffe ekyo kiri eyo nekyafa abengabi tunyiiganyiigamu nekyemanyi alina empisa musajja wa ddembe kyemanyi ajja kuuma obufumbo we Raba Daba Raba Daba tamala ganoba okugjako Nalongo gwana abakutte bubi Raba Daba okunoba naye nga bwabasazeewo okufumba omwana afumba temugamba Raba Daba yagenda ofumba nera tugamba mugambi era ffenna tufumba ye omwekanonkano gwajja ola kati omukazi ye vice president otegeera cabinet onejjudde bakazi kumpi simanyi mukulu mukazi kategeeze obese tooke musango otyo nacha Raba Daba n'omukyalo nakuba nnyo ebyeyo ajja kuba agenze nga te Raba Daba n'olabira abalongo n'ofumba kati aba musajja mulungi we bad black yamutugambako ke mabegako Raba Daba mukumufu ng'akumuuka ayeva mukuwoma n'akumuuka yoli akumuuka musajja muyonju omusajja oyo mwomulabira omwo naye omusajja awooma okuwoma kutya ayambala engoye n'anyuma n'awooma aba eva smart Raba Daba baba smart Raba Daba bambi congratulations taata kati Raba Daba tumumaze Congratulations. Thank you. How are you? I'm okay. How are you? I'm okay. And you okay? Zibwente zimbeera zange. Yeah.
Yeah. What are they criticizing? Bwebuzibu bwammwe mumanyira nnyo abantu. Kati kambawe brief background about me. Okay. My name is Seguya Faizo. My father is Adam Tavalamule Seguya. My mother is Jida Sophie Seguya. Okay. Are we together? I went to Kampala Parent School. Okay. I finished my secondary from Green Hill Academy. Okay. And went to Makerere University and did a bachelor's in information technology and finished it. Okay. What am I trying to show you? I'm trying to show you my background, where I come from, who my parents are. Okay, nze nakwira mu kikomera, I'm sorry. Ndi mwana wa mwami. Okitegeera tata wange yawasa mama wange in 1975 Kampala Sheraton Hotel. Okay, so I was raised in the right way nti manyi ti omusajja alina okuwasa omukazi we. You understand? So, what are you people talking about? Musimanyi bakoze batya? This thing was a co-joined thing. Her family and my family, just like it's supposed to be, get together and make a function. Okay? Kati muli awo mwasamu ebyo lwakuba tetwatudde nga banaku ku sababu wedding meeting simanyi mbuno kati tukoze meeting y'okwanjula mutusondereko. Abantu babeera ne ssente zaabwe. That's one thing you people forget. Mulowooza tuli banaku. Tetuli banaku. Okitegeera tetuli banaku. Nze sisi ebbanga lyonna lye mumanyidde siimirirangako kusaba muntu ssente. Sisabirizangako. Okay? For my whole life up to today. Sisabirizangako. Mbadde nsula Muyenga nakamuvinga Munyonyo because I have a wife. I've been living in Muyenga for 8 years. You don't just live in Muyenga for 8 years. Everybody knows I've been living at Muyenga Cash Gym for 8 years. Tomala gasula yeyo nga toyina ssente. Temutu siri walidako. Just mukole research mubulirize ku bantu. Okay? Nze temumanyira temumanyi. You understand? Era yenna ayina kyayagala tomumanyi nze. Nze ni mwana wa mwami. Okitegedde? Nze bankuza bulungi nasoma ne mmala. Okitegedde? I've been married before. We go through the right ways. Okitegedde? Come on. Mumanyirani mmwe by the way. With your mulowooza bu opinion bumatalinga nnyo. Eh? That's nonsense. Nonsense is rubbish. Kati, for another example I'll give you. Giving you my background. Guno mwaka oguwedde. Mulowooza tuli banaku nnyo. Nze eyavaayo, I was one of the only artists that came out in front of TV and gave the government 6 tons of posho. Mwabiraba. Kati mumpita munaku, ate nze agabira abanaku. Temutusiriwalirako. Ekirala ki? Okay, abantu bavuddeyo ne beebuuza nti omukyala wamuwasa kubeera naye ate tulaba alidde nnyo ebweru ogenda kikulu. That is none of your business. Since when is that your business? Bibakwatirako wa? Omukyala muwasizza mukyala wange, she's mine, we are married. Awemudde koma. Anything that happens after that is none of your fucking business. Ekirala ki? Omukyala twasinkana tuli bato. Twasinkana tuli Mengo. Nali nze bangobagoba nnyo mu masomero. So nali mulalu nnyo. So twasinkana senior 2 twali tulina emyaka 14. It's about 20 years ago. And era nga abato ne tweyagala ne twesiima twali. She was my first girlfriend. I was the first boyfriend. That is how it started. Naye of course nze eddalu lyange lyali lingi nnyo, so yalinga mukazi wattu angoberera nnyo ne mukozesa ku bintu ebimenya amateeka mu ssomero ne bakwatamu ye tebankwata ne bamugoba twebulako bwebuzi. Era twaddamu kwesanga many years after nga buli omu yagenda mu channel but you know Katonda ekintu aba yakikwata nga kijja kuba kikyali kirina kuba bwe kiti bwe kyali kirina okubeera. We are together today. Alhamdulillah. Yeah. Of course nina abaana mukimanyi bulungi nnyo temwesiriwaza. Saagala busirusiru. Nze njagala mukole ekintu kimu. Njagala musiriwalire ku balala temunsiriwalirako. Buli omu akimanyi nina abaana. Yes, so what?
Yes, they are all our cute. They are our kids. Fe twakulira mu zi family nga they are extended kids bakazini bagundi batata baabwe bafa nga bakula naffe okitegeera. So kati ffe tumanyi kye bayita okuza abaana tugenda bakuza ffe babiri wamu ne bwe tunaabeera n'abaana 10 oba 2 baana baffe. Simple. abantu abasinga balowooza nti omukyala wayagadde kumwagala okuba nti naawe yali agenda ku Bulaaya. Oli musiru. That is stupid. Yenna ine ndowooza eyo musiru. Muli basiru bwe buzibu bw'abantu mmwe musiri wala muli basiru. Nze olowooza waliwo kye sisobola kufuna wano. Olowooza sisobola byekolera ebyo. Nze omukyala mukugambye namwagala dda twatandika tulina emyaka 14. Oyogole otya ekintu ky'obusiru ng'ekyo? That's a stupid. Hey. Hey. It's beautiful omuntu aba yali mukwano go because we were very good friends, as in not only nti tuli twagalana naye nga n'ekyomukwano kyekiri nti nga kyako mutima okitegeera. So kirungi nnyo because tutegeeragana ebintu byonna tubikola babiri. So it's a beautiful thing. It's very beautiful. It's a message for now, my baby wabuulira luli, isn't it? But I love my wife. She's my wife. Ngenda kubeera naye, ngenda mukuuma, tugenda kuumagana, agenda kunkuuma, nja mukuuma forever. Paka Mukama yekka ffe tuli basiraamu, Mukama Allah gwe tusoosaayo yatukulembedde. So byonna bye tuyitamu Allah yatukulembedde, Allah yatusalirawo n'emyaka gye tugenda okubeera ffenna manyi Allah agenda kubeera naffe. Nze kyolina omumanya siri ndi musajja. Nze saagaana kweyita muvubuka. I'm a man. You understand? I'm not a small boy. And any man mukimanyi bulungi nnyo temwebuza magezi. Buli musajja alina okubeera n'omukyala. Temwebuza magezi, temwesiriwaza. Owulidde? So those are decisions that are made by men, not by boys. You understand? Yeah. Yasama. Kati oyo ayogera ng'ani? Who is full figure? That is nonsense. Oyo talina kyali. She's an illiterate, teyasoma. She's a low life. Okitegeera, she's even ugly. I even feel sorry for the men that sleep on that woman. Ayogera ng'ani? Since when does our opinion matter? Who is she? Omuntu like omuntu ga full figure tasobola nakutuula ku meza gye ntuulako. I have a bachelor's in information technology. She can't even construct a sentence in English. She's talking as who? Oyogera ng'ani gwe? Obwongo bwawe bukoma ku budduuka bwa ku Salama Road. We have fucking business projects we are on over here. We cannot sit on the same table. We are not of the same class. Keep my name and my wife's name out of your mouth. Oyogera ng'ani gwe? Don't bring such nonsense here. It's not welcome. Those are just comedians. Basiru busiru bakola sente mu bya kisiru. Okitegeera Madrat buno bumese buno Madrat ne Chiko. Nabyo tebyasoma biri awo tebirina magezi. These are empty tins. Full figure, Madrat, Chiko, empty tins. That is why you make money out of comedy. You cannot sit in an office. You don't have brains. You don't have the brains to have a proper job. You understand? Amagezi gamugakoma awo. Okitegeera mu comedy na mu kulekanira abantu ku social media simanyi kaye wisdom, just empty things, loud, just empty things. No education, nothing. Family yammwe ina n'ekyapa ky'ettaka, tewali family zammwe zina kyapa ky'ettaka wano mu Kampala. None of your families have a plot of land in Kampala. Muli bannaku bunaku temutumanyiira. Okay? Now get the fuck out of my house. That is none of your business. Everybody knows I am a farmer. That is none of your business. Okay? Get the fuck out. Get the fuck out. Okay,
Kyokka on a serious note Kabako bamwe ettaka lye naffe tugenda kubeerawo ku side ya Kabako tusobole okubeera nga tumulwanirira kubanga artist naffe bw'aba atayina ekintu kyafunye tebajja kutujoga bwe bati ate tetukyakola tetubonaabona ate n'akantu so Kabako bamuddize ettaka lye twagala ettaka lya Kabako tumaliriza abanubiani babatadde Mukama mulungi olunaku kyovola lulungi nnyo akawewo gye kali akasana kaakirira ate n'abantu ndowooza tebajja kufanya nga badde bafa ekyo nakyo kivudde mu ddiiro twebaza Katonda nti nubiyaniri ne Edi Mutwe n'abalala n'omwana ono bambi wa Mighty Family bamuyita Robert naye bamutadde kwegamba okutwaliza wamu tuli basanyufu katwebaze bannamateeka balooya abakikozeeko ne twebaza abaddewo ku mitima gyabwe President wa Nupu Kyagulanyi webale nnyo vaawo ome muntu akwagaliza ekkomera aba akwagaliza kufa so n'ababadde babasabira kozi olwabadde babasabira yosegeera famire zaabwe babadde babasabira but of course n'ababaka babadde n'emitima egyakaluba nga babadde okulwa abaana abo mwebale nnyo Segirinya Muhammadi bambi mwebale nnyo n'ababasiba yogera kale n'ababasiba nkyogere webale kubata abeeremu tafumba enfumba kafu awanga munnekitiibwa bwe bayombanga badde mu kisenge boogere ekigambo sorry kimubeere wano essimu tebatabulanga taddanga mu ssimu ya Nalongo nakebera kubanga Nalongo wadde mbokebere ya Raba Daba kubanga ojja okebera essimu ya Nalongo osange mu nga grenade aweereza akameseji nga osegeera tonyi nompitamu grenade nonsuulawo notwala oyo so kati amanye nti essimu ya Nalongo tekwatwako essimu ya Nalongo nenga ye ne bwevuga tagese Nalongo ne Raba Daba essimu ya Raba Daba webevuze Raba Daba oli waddembe okukwata essimu nontwala Nalongo oganda Nalongo waliwo ankubira ye gundi ankubira okitegeera so nga ate gwe Raba Daba essimu ye webevuga manya essimu ya Nalongo wevuga togiraba namu ani akubira ne bw'aba agenda gikwata ayogere vaawo genda mu kisenge weesibireyo Nalongo ayogere kuba omutima gujja kubuukamu so tubagaliza obufumbo bulungi congratulations kongs tebabayise ati vichannonya ekyokutuyita nze ndi muganda Raba Daba n'atampita ekyokutuyita kyandibadde kikulu naye kasita omukolo gwawedde naye nga tulina buzibu Raba Daba mwebali kweyagala kakati ekyo nga tukimaze over the weekend Kabaka badde ayomba n'abantu nalabye ne mukyala w'omugole ng'ayomba omukazi ayomba nga popcorn etulisemberenge tutadde mu nsonga za Kabako naye bavudde ne bamuwaana mu kyakoze kyabuzira ankubira ekintu kimu buli musajja yenna yeetaaga omukazi oyo yeeyita ddumuna buli mukazi yenna yeetaaga ddumuna mama buli musajja yeetaaga ddumuna kuba omukazi akubeererawa oyo omukazi asobola n'okweyambula n'akunamira abapoliisi namulabye bannanga omukazi ayomba naye nekira abatukuze amataka ag'ente mubiddeko akasente ka Raba Daba kakuyiya oyo Raba Daba akoze Kabako manya Kabako sorry bali Raba Daba yambadde wano anti tiyampise Kabako akasente ola Kabako musajja mukulu nnyo nga tuvudde mu lwali wakwambala bunu Kabako wakwambala bunu just yasala myaka Kabako mukulu Kabako bali myaka gye gimu ne DJ Mayiko ne bebeku bali myaka ganja teganawera na tegana naye aleka akunukkiriza Kabako deno ali mu bwetuba kwekandabe ali mu tanaweza 5 yeba batuwayiriza ali mu 4 kamiliyoni muto Kabako kamiliyoni bakenzo bonna bato babebi Kabako musajja ate okubeera omukulu si musango omuntu tokula wewe twali eyo waliwo nali ngenzo okulya ekyennyanja emulungu nawo omusajja agamba mweraga kinyo tambonga kolenga ate lwaki olaba Kabako twabanga naye ne tuvuba nze nali mwana muto Kabaka avuba waneeno ate n'atubuuzaako naye nga omusajja agamba yali mwana muto ng'olaba akuze ng'akuze muno envi zonna zituludde so Kabako musajja mukulu kati ebyo byonna kati wadde emyaka gy'alimu owning properties so bwe kiba nti bw'aba yina ebiwandiiko omuntu ayagala tutwala ettaka lya Kabako ffenna tujja kiyimiramu
togenda twataka lya muyimbi nze mwabbe ebyange n'ensirika netoga twataka kabako kakati nga tuze ku dumuna abantu abamu bavuddeyo ne bamuwaana abalala bamukriticize nga mwe mustandinga alina kikola ffe tuyiwa ku kabasadi akabako kikola kuba ebintu byabwe yakalina bintu by'abaana be osegeera kabako singa avaawo enkya ng'ettaka lye balitutte bweba tosegeera alina okukayanira ebintu by'abaana be osegeera mutuufu kati oli agamba nti no omukazi talina kwerejja bw'atyo nze dumuna mugamba oba bakunamira bakunamire owulira bulungi oba bakunamira kola ki bakunamire eyo property yammwe balage mugaba bakkiriza nti oli muzibu balageeko ne bano abakazi betufuna n'abeera nagamba aleka eddadi tujja kukola biki gwaliyo nga bakola covid wagenda okuggwera nga betubafuna ssente omuntu afunye ka property ke ate oli ojja okuba alina ssente ate nammwe abakwasa amateeka mulekera abantu okubeera ku sayidi y'abantu oluusi abalinamu akasente nga tosoose kugoberera nsonga sooka ogigoberere kuba oba toliiwo oliwe yakola ki kuba oluusi abaguza abantu amataka oluusi aba yafa nga takyasobola kudda so kati ow'amateeka olwokuba ali ayagala kubaza abantu babikola oli ajja akimanyi si ki so va ku ttaka lya rodeni waayi tukiddamu oyo omwana kabako temumumanyi ewabbe mukyamu kuba ngaffe mutujoze nnyo ba artist mutujoze osanyanga n'omuntu gwe bayita yusufu oyo kabakalina ttaka eggomba lwazze batwala ly'eggomba era batwala eryawano olwokuba nti yagula kale baba kale lirimu guno ebe wate mumuleka n'atwala aba atutte nnyo abantu kale ne bwe kale sirirye nga naye oba yeesibako kati aba atutte nnyo ne bwe basirirye nga sirirye okisege kamulekera akataka kiweereza kabako tomwereeza mwana mugezi ate nga tukulembeza mukama katonda n'emirimu tuyina sozo tukola buli wamu tuba tukola sozo properties tutunda tugula embaga byonna tubikola n'abantu bagula ebikadde tubagulako katwacha tuwunyirire so oba olina kyokola oba olina okulabika obulungi kwanaika nyimu nange nkola muwala wange gyowe okuze tugenda kutunda mu bikadde yali mufuna omusajja kale abakulu kakati mugenze ne mugamba mwemukola ebivula byammwe babigula tekyetaagisa kuba nabivula okukola online zikola twakola online nguli omwaka gwonna ne guggwako kati tulina enteekateeka ejja n'ekirala ekipya secondly tulina omulimu twabaga tukola ne sozo properties tutunda ebikadde n'okugula ebikadde so tulina emirimu tukola so tubeera awo omanyi kati eno covid yatulaga ekyokukola nti tulina ate okubeera nga tukola ki nga tuyiya ate ebintu ebirala so tetulina lemeza mu kimu tulina aba ku stage tulinde oba comedy store tulinde batuyite Masaka nedda tusegeera so nga ne bwe tuba tufa tutya wuuyo batuganye kati buli omu ali mu district ye mwakola ki tokyasobola sala genda Jinja tokyagenda Masaka tokyagenda wantu wonna so kati tuba tulina okukozesa obwongo olabika nga tusurvivinga singa covid abatatututte kubanga ayitiridde nnyo naye nekya n'omukulu talina ssuubi yadde ne mugongo bwe yadde n'okukirowoozaako mbw ali oba twamukola ki b'entertainers abatami bivugula omwenge gwo otamiire weebake ku kapeti gwamanyi weekole byonna bye weekola so kati mwemwe babayimbi mukole online Facebook yaziggala